Let me tell you, value yourself. Always value yourself. Abaganda bagati obwavu tebukuliisa kamuje. Obwavu kamuje omumanyi? Mumanyi. Obwavu tebukuliisa kamuje. Sigaze ekitiibwa kyo. Even prostitutes know themselves. Bamalaya abali wakati wa fairway awo wannanga ku State House okutuuka ku Imperial batunda sente nyingi era abo tebawubira mmotoka. These are university students, motoka zezi very beautiful girls, tebabeera mu miti gwo parking ne wapaayo omwomu odale okitegedde. Nkitegedde. They are young. Gwobategeera otya emiwendo gyabwe atabagula tegeera otya tebavaayo tebakola ki. Kakati ogyosanga ku post office awo noko abo bofulayers bakadde basiiga bizigo ku nnyuma na ku bisambi akunamira emmotoka ejja amataala noga nti ho omukazi mumyufu muyitirivu. Prostitutes know themselves. Naye ate abava ku post office ne bamala balinnya eri babaleetedde balinnya. Njagala kumanya kakati bw'otegeera otya emiwendo gyabwe otya kati awo do you back and that's awo ku speak awo n'okugenda awo mixture wagirabyeko eyange ekyabuguma awo bapamawo n'okupamawo buwemula abo abali awo ensi yabakubakuba ekyabuguma abagamba kyebuguma kwatako kuki muwanga gwe tomanyi bakazi abo omanyi babaga nti kwatako bateekako ebiwunya ogikuttemu olina ekisaso giwunyeko giwunya balina agasajja agali ogikutteko ogiwunyisiza najja n'abaserikale nenunulawo omukwano gwange bwagikutteko mmere emmotoka abo abakazi abali awo okuva ku sipiiki okugenda awo bo balalu abali wali ku feewo wali decent eri wansi akwata bwati anti abananika ogikuttemu mpasente ogikuttemu kozi balina agasajja Mirundi wagikwatamu nanunulawo omukwano